بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله أفضل صلاة الله وسلامه وبركاته عليه وبعد. نعم تندز الله سسنة بدنا بف محمد صلى الله عليه وسلم. الدرس الخامس lesson number 5 book 1 Medina Islamic University Arabic language. Book 1 lesson yokutano ya malowoozi gacha amalowoozi. Eno lesson ina concept empya ne concept eno si nyangu era ensoma yaffe egenda kyukamuko. Inshallah atuyambe tukole ki tubitegeere. Tugenda soka tusomemu hiwar eno emboozi gye baleese, oluvannyuma tuddemu tulabe concept gyempya gye baleese. Tulina emboozi wakati wa Said ne Yasir. Lesson bw'ogitegeera n'ezinaddako mu maaso gyazitegeera, otagitegeera bigenda kusumbu. Said agamba akitabu Muhammadin hadha ya Yasir, oyego Yasir, kino ekitabo kya Muhammad? Yasir la hadha kitabu Hamidin, nedda kino kitabo kya Hamid. Said aina kitabu Muhammadin, ekitabo kya Muhammad kirwa? Yasir huwa ala almaktabi hunaka, kyo kiri ku mmeeza wali. Said aina daftaru Ammar, exercise book ya Ammar eriwa? Yasir huwa ala maktabi almudarrisi, yo eri exercise book eri ku mmeeza ya musomesa. Said qalam man hadha ya Ali, ene kalamu yani owayego Ali. Ali hadha qalamu almudarrisi, eno kalamu ya musomesa. Said naam. Said aina haqibatu almudarrisi, ensawo y'omusomesa eruwa? Ali hiya tahta almaktabi, yo eri wansi wa meeza. Mweno paati tugenda kuyiga kye bayita al-idaafa. Idaafa an tudifa shay ala shay, huwa an tusnida shay ala shay. Idaafa kitegeeza okugatta, okwata ebigambo bibiri n'obigatta oba bisatu oba kyonna kyogase ne bivaamu amakulu nga ge gamu. Idaafa mu lulimi oluwarabu ejja olw'ensonga ez'enjawulo. Ezimu ku zo gye tugenda okulaba olwaleero nti tugatta ebigambo bibiri okufuna obwannannyini, naye esobola okujja nga si lwa bwannannyini. Mu luzungu kye bayita ownership, belongingness. Ekyokulabirako agambye akitaabu Muhammadin, tujjawo ekigambo kitaabu Muhammadin nekitegeeza nti ekitabo kya Muhammad. Kati idaafa eno okugatta bwe tutyo ebigambo y'emu ku ngeri gye tulabamu obwannannyini mu Luwarabu, naye kuliko amateeka ge tugenda okulaba tumalize lesoni y'olwaleero. Tugenda gikwata mpola, buli muntu alina okugakwata. N'abali mu book 2 mwetegereze leero, kubanga mbalaba nga mubuyizaayo mu book 2. Olajja okola khutba n'agamba al-mawdu'una al-yawm, okitegedde alif ne lam yakiwa neeno kubanga omuntu yakola ki? Teyabitegeera. Nakati idaafa
kutugatta ebigambo bibiri mu Luwarabu nga twagala tujjemu kimu nga twagala kujjamu bwannannyini. Mathalan tugamba kitaabu Muhammadin, ekitabo kya Muhammad. Ekisooka ebigambo bino bibiri, ekisooka ku byo kye bayita Katonda kitaabu. Etteeka erisooka kye balinako obwannannyini kye kisooka, nti nannyini yasembayo, kye balinako obwannannyini kye kisooka. Kati mwene emboozi kitaabu Muhammadin, ekitabo kya Muhammad, kitegeeza Muhammad ye nannyini kitabo, ekitabo kyani kya Muhammad. Kati bwe tuba twogera mu Luwarabu tusooka kitabo, tuwa kitaabu Muhammadin. Kati ate mu Luzungu bagamba Muhammad's book, ekitabo kyani kya Muhammad. Kati Oluwarabu lufaanaganye Oluganda lugamba ekitabo kya Muhammad, ne mu Luganda tusooka kitabo, mu Luzungu tusooka ki Muhammad, ne mu Luzungu osooka gamba the book of Muhammad, ekitabo kya Muhammad. Wama ashbaha dhalika, nebifaanaganako bwe bityo. Alhasil ekiriwo tusooka kye balinako bwannannyini, nannyini yasembayo. Kye balinako obwannannyini ekyo kifuuka mudhaafu, bakitaba kya mudhaafu, kigenda gattibwako ekigambo ekirala. Nannyini naafuuka bamuta mudhaafu ilaihi muki dumfena mudhaafu ilaihi. Kati mudhaafu ne mudhaafu ilaihi birina amateeka. Mudhaafu kye balinako obwannannyini, mudhaafu ilaihi ye nannyini. Mudhaafu yasooka, mudhaafu takkiriza alif na lam. Mudhaafu tagendako ki alif na lam. Mudhaafu takkiriza tanwin. Mudhaafu tagendako alif na lam, takkiriza tanwin, kubanga mudhaafu abeera ma'rifa, abeera amanyikiddwa bil idaafa. Just okumugattako ekintu kyonna kyonna, okumugattako nannyini abeera amaze okumanyikwa. Kati alif ne lam eraga bwannannyini, ati tanwin eraga nti ki nakira. Alif ne lam eraga nti ma'rifa, eraga ekintu ekimanyikiddwa. Tanwin eraga ki? Tanwin eraga ki? Kitamanyikidwa nakira. Kati mudhaafu olwedde bakugambye ensawo ya Muhammad, olwedde ensawo yebe manyikiddwa nti yani, kati teyeetaaga kabonero kalaga nti emanyikiddwa kalala. Kyokubiri tosobola giteekako kabonero kalaga nti emanyikiddwa, olwedde ya Muhammad, ya Muhammad eba yani ya Muhammad. Kati mudhaafu tagendako alif ne lam, tagendako tanwin, ate yasooka. Ekyokubiri mudhaafu akyuka, empeerezi yaako ekyuka, esobola okubaako dhamma, kasra, fatha, okusinziira mubikwate. Ekyokusatu tugende ku mudhaafu ilaihi, nannyini. Nannyini akkiriza alif ne lam, akkiriza tanwin. Naye wakkiriza alif ne lam takkiriza tanwin, kubanga alif ne lam tebisinkana na tanwin. Alif ne lam kitegeeza kintu kimanyikiddwa, tanwin etegeeza kintu kimanyikiddwa. Tosobola kubanga omanyikiddwa ate era nga tomanyikiddwa. Kategeereka, obeerako kimu, one of the two. Ekyokubiri mudhaafu ilaihi, bino tubyogere fena wembimala mubiddamu. Mudhaafu ilaihi daiman wa abadan majrur. Mudhaafu ilaihi daiman wa abadan majrur. Enzo mudhaafu ilaihi nannyini lubeerera abeerako kasira ku nkomerero, kibayita majrur. Wadde waliko tanwin ebeera kasratain, wetaba tanwin okubaako alif ne lam kasira ebeeremu. Kategedde kitaabu Muhammadin, ekitabo kya Muhammad. Maktabil mudarrisi, emmeeza y'omusomesa. Mukategedde kategerekisaako ge mateeka ana. Kati nga tumaze olaba amateeka ga mudhaafu ne mudhaafu ilaihi, katuyiseemuko kuwena emboozi gye baatuwadde nga tugalaba. Agambe akitaabu Muhammadin hadha ya Yasir, aba kino ekitabo kya Muhammad, alese kitaabu Muhammadin. Ekisooka kitaabu ye mudhaafu, Muhammadin mudhaafu ilaihi. Mudhaafu kye balinako obwannannyini, what is owned.
mudhafu ilayhi ouna mulatulwa ke kitabu Muhammadin olaba etteka alikoleddeko bulungi kitabu tekuliko tanwin tekuliko alif lam Muhammadin ataddeko tanwin ya kasra kitabu cha Muhammad la hadha kitabu Hamid nedda kino kitabu cha Hamid ne kitabu Hamid olaba mateka nga gafaanaga aina kitabu Muhammadin kitabu cha Muhammad kirwa huwa ala almaktabi hunaka kiri ku meza wali aina daftaru Ammar mudhafu ye دفتر مضاف إليه ي عمار هو على مكتب المدرس ونودا وين قال هو على مكتب المدرس شو تشي لكم ميزة يا مسمسا ولكم عندك ميزة مكتب تيجي نبى مكتب ولا تطلع كتاب كلكم ضمّا نيوان تقولنا مكتب كلكم كسر راتي كمان سبقه حرف جر كمان كلكم شيء أو سبقته حرف جر كلكم حرف جر على on ايو على حرف جر لورجا اتشدako kibaho kasra ala maktabi kumeza mudarris kubanga omusomesa amanyikiddwa agambe al mudarris singo omusomesa gwayogera katamu yani gani ala maktabi mudarrisin kiri kumeza yani musomesa naye omusomesa gwabayogera ko bamumanyi ala maktabil mudarris naye walesa alif ne lam talese tanwini okalabi ودلغا كتاب حامد كتاب محمد ونغامbe مكتب المدرس كسر اين فنعم قلم من هذا يا علي انه كلام انه يعني waneno wagamba qalam man kalamu yani kyekitegeza nekigambo qalam kiba mudhaf man eba mudhaf ilayhi qalam man yemu kungeje tubuzamu kino cyane qalam man kitabu man daftar man man mama wani abu man tata wani abu abdullah tata wa abdullah tiflu man mutabani wani yani ibnu man tiflu man tabikola makulu ibnu man ibnu man mutabani wani bintu man muwala wani bintu shekhat muwala wa shekhat mama shaba dhalika naifana kwa bintu صالح علي هذا قلم المدرس انه كلام يعني يا مدرس ليس يا مدرس ليس يقول في اللام انا لا كسر مدرس كسر ب اين حقيبه المدرس ولا بي ام انسان يوم سمي سيروا هي تحت المكتب يدي وان سواتي اكيغامو تحت kitegeza under ظرف مكان kiraga kifo nekigambo tahta buli wekijja kiba mudhafu ngekigambo qabla twaka qabla saati mudhaf wa mudhaf ilayhi ekigambo kyonna ekiddako oluvanyuma lwa qabla oluvanyuma lwa ba'da oluvanyuma lwa tahta kibako kasra tahta al-maktabi wansi w'emmeeza kubanga tahta ebe yogera ku wansi naye wansi awo wano waliwo bwannanyini bwe nti wansi wa mmeeza wansi si waki wansi si wa ntebe si wa mmezi si wa nyumba si wa muziki awla wansi wa meza bwannanyini obwo webuleseyo kasira ku nkomerero nibita mudhafu wa mudhafu ilayhi tamarin exercise ngena zekolera njazisaamu enkya questions ezizirimu barakallahu fikum jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh